abato balwanyise obuli bw'enguzi mu bitundu byabwe. Singa tumalawo obuli bw'enguzi mujja kufuna ssente ezinamala ezinatugulira tools ezo zituyambye nga bwoba omaze okusoma ofuna tools ezikutwala mu maaso. Deno omukulembeze yasabye ekyokubiri mbayigirize ekigambo omwoyo gwa ggwanga patriotism. Omukulembeze namugambye muzeeyi totumye weesitukidde nze oledde otumye ali patriotiki. Yensonga lwaki embadde nzija wano abawagizi baffe aba patriotism tebalutumidde mwana aba PRU bazze abasukkamu sijjaga nti gali abiri naye gasukkamu kimu guno gwokka omwaka basukkamu kuba guno omulundi gwembadde wano e Kampala twakati tutikkira abaana buli ssaawa buli ddakiika nga tutikkira buki butikkizi tulina centers ffe tubasinze nnyingi mu Kampala era nga honorable w'abavubuka bw'agambye tugenda kusaba at least buli district mberemu center bweti. Nebaza abantu b'e Kayunga abawaayo ekifo kino okulaba nga kisobola okuteekamu abaana. Nammwe ne mbeebaza okuba nti mwakkiriza okujja. Guno omuntu tetuguyita gwa mu mikono tuguyita gwa mu mutwe. Kubanga otambula n'omutwe gwo ng'olina kapito yo. Wano twakiraba mu COVID. Mu COVID abantu baatuula awaka ne wa saloon teyatuula. Omubazi teyatuula, atunga ekyalaani teyatuula, ow'emigaati teyatuula, owa kekisi teyatuula. Twabuuzanga bubuuza tyani alina kekisi nti wali ow'omuwala oli yasomera mu skilling mugende. Era nze e Kampala wemba n'omukolo nze nnoonya wa skilling yasomera wa Dr. Katana. Bane Dr. Katana tumwebaza. Kubanga bino byonna mmanyi ti abiri waggulu. Yeebale nnyo baddala kubanga nze mbuuza eyasomera eyo yaluwa tinkolera kekisi. Bwemba n'omukolo gw'embaga mbuuza eyasomera mu skilling ya President Museveni aluwa nti bali wali timwekolemu omulimu nga mbawaayo akakadde kange nga bakola ki nga banfumbira nga bafuna capital. N'olwekyo nsaba tukozesa omutwe gwaffe gwe tusomye. Waliwo omwala yagambye nti mwetege musobole okulaba nga abantu babalaba. Gwe labisa omutindo gw'oyize wano obagambe nti nze asinga. Ffenna singa situotega President we Kaguta Museveni teyali tulabye. Naye twetega n'asobola okukola ki? Ate mulina chance timufunye. Okwetega kwe kwetega mu mulimu. Kwe kwetega tewetegekera musajja, tewetegekera mukazi. Wetega nga wetegekera ekirungi ky'osobola okukola. N'olwekyo nsaba twetege nga tumanyi bye tugenda okukola. Era tulage tize bwe mbeera mu saloon siri ku lugambo nze kukola ku nviiri za mukyala. Tomulekaamu na bizigo bigenda kumwokya kubanga okola ki? Kubanga okyanyumya mboozi onyumya oli bamugobye awaka baakoze batya. Za asimwe GNTV atov. Appreciate your desire for that report. And in more news, over hundreds of students graduated from the Presidential Industrial Hub in Budu County. The Kabaka of Buganda representative in Budu County, Pokino Jude Muleke, appreciated the president for not forgetting the youths who are pivotal in the development of any country. We have more details to the story. The Kabaka of Uganda representative in Budu County, Pokino Jude Muleke, appreciated the President of Uganda, His Excellency Kaguta Museveni, for not forgetting the youths who are pivotal in the development of any country. Pokino said that the Buganda Kingdom will continue to support all government programs aimed to developing the nation. He called upon all the skilled youths not forgetting the commercial farming, especially planting coffee, as they look for jobs, and said that these skills acquired from the Presidential Industrial Hub will help them to boost their commercial agriculture livelihoods and even provide sustainability for their families. Several Vice President Eyaumula, Oweekitiibwa Edward Chwanuka Sekandi, omugenyi waffe omukulu Honorable Millie Babalanda, Minister wa Presidency, Omukyala Jane Bareche, State House Controller, era Project Overseer, wano mu kitundu n'ebitundu ebirala, Honorable Sempijja Munabuddu munnaffe, era nga muwabuzi wa President, Honorable Kiwanda Suubi, abakulu ab'eddiini mwenna, abakulu okuva mu gavumenti ya Kabaka ne gavumenti ya wakati, abazadde b'abayizi abatuleese wano
ate nammwe abayizi ne bannamawulire baffe bano njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza e Buddu mu kifo kino eky'ekitiibwa, era njagala nga sinnaba kwogera nnyabo omugenyi omukulu. Waliwo wano abakulu Raymond, Engineer Raymond, waliwo omukulu Robert, ndowooza eddala Lwakanda something reality, mwami Robert, mwami Sewava, mukyala Sara Nakyanzi, njagala obeebaza mu maaso go. Ofisi yaffe eno, ofisi ya Pookino, bagiwa information ekwata ku bye tukola, ebikolebwa wano, ate ne tusobola okutambula obulungi ng'abamanyi. Njagala nsooke neebaze Pulezidenti w'eggwanga olw'ekifo kino, era nzijukira mu mwaka oguwedde mu mwezi gwa Muzigo ekifo kino kyakolebwa, kyatongozebwa kaŋŋambe, era lwe nasooka okumanya mukyala Bareke ne mmanya ebikolebwawo, ne Katikkiro yajja n'amanya ebikolebwa wano. Ensi ng'enda ekula, tuteekwa okulembeza abavubuka. Abavubuka baba tebafiiriddwako, mugenda kufuna eggwanga eritalina asobola kuligambako. Ensangi zino waliwo okuvuma abakulembeze ku mutendera gwonna, nga tekitwala abaana bato oba bantu bakulu. Ekyo kiva mu kuba nti abantu abo tebalina byakukola. Abantu abavuma abakulembeze mukola nsobi nnene, era mbakubiriza nti mujje wano mutendekebwe, muddeyo mubeere n'ebyokukola, musobole okuba nga mugasa ensi. Njagala okusiima obukugu obuweereddwa abaana bano n'abantu abalala balimu abakulumu. Era njagala okusiima nti ofisi ya Pookino bagiwaayo slots, ndowooza z'abaana 4 oba 5. Wano ku mulundi guno nina be naleeta wadde sibajjukira ku maaso, naye nkakasa nti bamazeeko bulungi. Enkolagana eyo tugyaniriza era tugyebaza. Obwakabaka bwa Buganda bukkiririza nnyo mu kubangula abantu, bawa obukugu obugenda okubayamba okuva mu bwavu. Era mmwe abakuguse, bwe muba mwagala okubeera abantu ab'omugaso mu nsi, mubeere n'empisa, ate mulekeraawo okusosolegana. Anaakukozesa ajja kusooka kwagalamu mpisa nga tonnamuwa kipapula kyo. Awo nno tubasaba bye muyize wano mubitwale mu maaso. Njagala mu ngeri ey'enjawulo okubakubiriza nti wadde mufunye obukugu buno temwerabira okulima emmwanyi. Mugenda kugenda eka ate mutandika okunoonya emirimu, naye nga mulina n'ettaka kwe muteeka okulima emmwanyi, mufune ne ssente ezongereza ku bukugu bwe mukoze eki bwe mufunye. Awo nno n'obulimi temubwerabira. Nali wano n'ensaba Pulezidenti situkyagala kulimisa ngalo, nabasaba tractor ate nkyakiriko. Abantu baginonenge wa Pookino bagende balime emmwanyi, balime ebitooke, balime n'ebirime ebirala bagatte ku bukugu bwe bafunye. Njagala okumaliriza nga nebaza abazadde abakkiriza ne muwaayo abaana ne bajja ne basoma. Nze nja kulondoola abo be nnawaayo, era sirootyeddaku, era nsuubira nti bajja tuwa omukisa. Ffe tuleeta baŋŋanda, naye njagala mmalirize na kino. E Buddu eriyo akatabanguko k'ebyobufuzi. Waliyo abantu nze mbayita bajega, lwakuba munteekeyo ku TikTok ne mugamba nti mbavumi. Njagala kubakubiriza, kiki muvaako ki nga mukuumye obumu. Bwe bateeka wano industrial hub eno, owa NRM n'ojja n'osoma, owa NUP n'osoma, owa DP n'osoma, kirimu buzibu ki? Mbakubiriza ebintu ebyo bituze emabega, ebyekinafunafu ebyo tubyewale. Njagala okusaba Katonda awo omukisa ekifo kino, nammwe abaana baffe mugende mubeere bansa mu nsi gye mugenda. Mwebale nnyo, Ssaabasajja Kabaka.
Graduates were awarded with the Uganda Vocational Qualifications Level 1 certificate by the Directorate of Industrial Training, DIT, which is equivalent to the Uganda Certificate of Education level and internationally recognized, according to Ms. Safina Nachove, the Deputy Director in charge of Qualification Standards, DIT. Za Asimwe, GNTV at 12. Thank you, Desire, for that report. And now in Buganda, the princes and princesses of Buganda Kingdom have chased and removed one Buganda prince from power after him selling the Buganda land. They have promised not to keep quiet about such leaders, saying that they must protect Buganda land and properties. We take a look. Mulimu guno kubakozeeko okutunda ebifo bino ebyaffe ebyabalangira si kirungi nnyo. Nze nga ow'essiga kikomekere Omawokota nga nze mwana mberebere w'omutaka Mukalo Ekambugu era yalondebwa Ssaabalangira ne Kabaka n'antongoza okujja okunonooza abo bonna bannaalinnya abatunda ebifo byaffe ebya Buganda ebya Bassekabaka. Si kirungi n'akamu era ekifaananyi si kirungi n'akamu era mbagamba mwenna bannaalinnya abali mu mbuga zaffe eza Buganda nga bagenda batunda ebifo byaffe bya Buganda batwerinde kati kunde tuceka wano wali waffe nga tulimira baba abalimira wano ze zino yiike 15 ze baali batugamba ti ze ziri ku lubiri luno esa wano tulinawo yiika 2 n'obutawa tesimwa abasimba munyisa nnyo ku lubuga bwe bamuteerako okuba ate nga yasazeewo okulaba nga yeetaba ne babulooka b'ekyalo okutwala ettaka lino era tuzze wano bajjajja ekirungi jjajja ate kitaayi wa Namugala azze n'ateekateeka ne tukola enkyukakyuka okufuna lubuga omupya agenda okukuuma kubanga omulamwa gw'ebyeddono n'obuwangwa olwaleero gwakukuuma bifo bino naddala ettaka okutudde ennono kuno tuteekeddwa dikwata butiribiri kuba okulaba ng'ekifo kino kikomawo era mu kukomawo kwakyo twagala kulaba nga tukiseekamu amaanyi mangi abo abaakitutte bamanye mbu ekifo kye baatutte si kyabo bula kya mbuga eno ate si kya muntu nga Nnaalinnya era Nnaalinnya gwe twali tuwulirako olwali abadde atuddeko jjajjaffe atuwadde lubuga omulala ja ewa Chairman Ssaabalangira yatwatuuka wano Ssaabalangira n'ayanjulira Chairman ono nti ayimiriza Nnaalinnya si mu bigambo wabula mbuwandiike nti era agenda tuweereza fotokopi tugireete wano eno kati nga womanyi emitendera gy'ennono si kyakupakuka wadde Ssaabalangira aba atuuse ne yeetegereza ekifo n'awandiika naye ate wabaawo obukiiko bwe girina okuyitamu emitendera ng'obulombolombo bwaffe bwe butulambika Abaganda. Kati olunaku olwaleero luno eno tutambudde buli wamu wawa tewakyali kuba Nnaalinnya ye mu butongole Ssaabalangira yamukola ki? Ssaabalangira Chairman tuzze kumutegeeza nti Nnaalinnya mu butongole agiddwako ateereddwako n'omulala era tumwanjudde wa Chairman era n'ebbaluwa Chairman tugenda kugimuwa ekakasa eva ewa Ssaabalangira naye ne Ssaabalangira wano yatuuka. olunaku olwaleero tufumudde abadde lubuga wa wano n'ayimba buna Amina Mbiro ku lw'ekikolobero kyakoze nga n'abalala baziba bikola tumufumudde mu kifo kino okulaba nga tadda kubanga obuvunaanyizibwa bwe buli mu kukuuma tebuli mu kutunda ekifo kino kuba bino ebifo si bya bwannannyini bifo bya Bwakabaka. Bakabaka abaaliwo nga Ssaabasajja nwayo waaliwo Ssaabasajja waali ku Namunono ya Bwakabaka bwa Buganda olwaleero ku lw'Abaganda bonna Nnaalinnya akuuma ekifo kino akuuma ku lw'Abalangira bonna n'Abambejja ne bajjajja ab'ebika byaffe aba Buganda. Kale nno olwayo oba okuuma ebifo bino tobikuuma ku lulwo ng'omuntu ensonga twekawo ogolyo Olangira olwo twasiti egenda okujja okulaba nga tukuumiramu ebifo bino byonna nga bitisi bya muntu era bibadde era si bya muntu naye twagala kumatiza abantu abo enjala bonna beeruma banoonye emirimu egy'okukola egya bulijjo gibawa obusobozi so si kutunda bino bifo kubanga n'abaaliwo singa babitunda nabo tebali bisanzeewo. Nze ntandiseewo ennono empya mu luli olulangira okugoba Bannaalinnya abeefunyiridde okutunda ettaka ery'embuga ezo ze balina okukuuma
n'alinnya nga n'alinnya okugamba nti genda obugirize embuga ya Namugala emuyomba baba tebakuwadde buyinza nti genda otunde abula ettaka eri eririko likozese olirimeko emmere ojolya n'abantu abali mu lubiri efikkawo otundeko ofune envujjo esobola okukuvujjirira naye si kugamba nti ogenda kutunda butaka kuba atamanyi gy'ova ate gy'olaga oba omanyiyo ekyo nno ffe ng'abalangira abaana b'Abakabaka ab'emabega tukivumirira ne sekuvumirira yenna era tugenda kufaafaagana ne bannaalinnya bonna abeefunyiridde okwagala okusaanyaawo obutaka bwaffe kuba baana bawala bazaala bazza bweru kakati ate omusaayi ogugenda okuddawo nga naffe tuvuddewo bagenda kubeerawa bagenda kubeera ku miti nga binyonyi ekyo tukiganye ne bakulembeze bannange mu luli olulangira bali tuweddemu amaanyi naye n'atuzzaamu amaanyi n'atugamba mwe abavunaanyizibwa mu mbuga ezo zennyini mube basaale okutaasa ebifo by'abakama bammwe by'abajjajjammwe mwe muva ekyo nno neebaza Ssaabengera wa Buganda olw'eddimu eryo lye yatandise otukolamu. Clinton Nahabwe, GNTV at 12. Thank you, Clinton, and that report sums up the end of our today's bulletin. I'm Anya Natmandize, GNTV at 12. And up next is a lunch hour service at King of Kings Church. Please come and attend with beloved men and women of God. Good afternoon.